Omulungi atulaba ssaawa eno yali agadde okumanya Wisdom Kaye akola mulimu ki? Anti kati waliwo mbadde nkutandikidde ku studio tubadde tutandise okukwata ku by'essente nti tukola studio bwe tukola studio we Shaban Big Chief kati Big Chief azenga producer yatutegeerera maaso wano tutaddewo engoye Chaba ina girlfriend we tukoze nenga ekigenda mu bwongo bwaffe tetumanyi byakukola nnyo ssente gundi asasudde amasanyalaze kumbe ssente zigenda tandika okujja abakola obutraka ugenda okulaba alaba obukuŋŋaanya ne bukola ki nzirayo tuula senior 4 kati ntuula senior 4 nga saagala ngambe nti no tetwasoma pita mu second grade naye ekyankaabya nti siise sciences kati wetuyingira ebidongo Mama wa Julius Shaba ampita nakyogera nga ndi kushuya akasuku ampita bwampita omukazi yavumanze nti nkutte mutabani we mututte mu bidongo musiriwazizza nze nzeeyo okusoma ntutte omukazi yanvumire essaawa nga 2 ate nga abantu bonna balaba kakati wamala okunvuma ekyannuma Shaba nakimugamba first time ya Shaba ogenda mu America yagenda kukuba ngoma ng'agenze ne Mwamba Children's Choir ne muwerekera mga Shaba kinnumye nti ogenze mu ne mugamba ekinnumye gwe genda mu America ku bidongo mama obi yanvuma nti nakuyingiza ng'afudde kubanga nali njagala mama walabe ti ebidongo bino bye bikoze ki bye bikufinisiza visa bye bikututte era yo mulimu gwe kuba bidongo kati ngenda okumala senior 4 nga ntegedde nti waliwo mu bayimbi kye bayita manager kati nga nayo ya manager sijja bisobola nga abayimbi abamu bajja obaweeyo ssente ajja zikusasula kati nze ndi mulabi wa firimu nentegeera nti nsobola okufuuka CEO abayimbi nze executive producer wo nze oleeta manager awo tusayininga endagaano okuteekamu ssente buli sho nyina percentage bweti olaba nziyega okukola ssente kati olwo bamaze okunonda abayimbi ba gospel waliwo UNAGA Uganda National Gospel Artists Association banonze mu gospel industry ndabi bababiri nga baba basibira mu makanisa bwobayo okuyimbira ewalalo boyimbira mu kifo kya sitaani kakati nkwata babiri n'abalala ne babugemba mbagamba bana basumba babafebya ogende wa padde nga akyali wa Bobwene ebiseera ebyo musasula emitwalo 25 asatu nokola oluyimba ate bagamba oluyimbira mu church ng'oweereza Katonda kati nze Wisdom akola advocacy oy'okujja music wa gospel makanisa omutwala kye bayita marketplace naye abalokole ne bagamba mbatutte mu biduula olwo wefuuka chairman w'abayimbi b'abalokole okuyita mu Uganda National Gospel Artists Association nagenda wa Dr. Serwaddo tusabira n'ayogera ebigambo bibiri atali paid up member afulume wano netusigala mu batono n'agamba mbe ne bammemba mu association yaabwe kasaba banga basasula n'atugamba bino bayimbi mmwe musobola okuyimba y'ennyimba nga bwemba ne mukyala wange mu buliri siteekamu Yesu beera nange kati wekyogera bali baseka nze nekitegeera nnyo nti abalokole babagaana okuwuliriza ennyimba z'abashiba sindi mbuza sitaani tetusobola kufunayo mulokole ng'ayimba nnyimba za laavu kati nga nali nalaba akawala kajjuli muteesaasira eri akamokya wansi nga katono kati ngende wa jjuli muteesaasira njogera ne bbaawe ningamba ono mumpe atamuteesaasira nkwata muteesaasira mujja mu makanisa omuyingiza marketplace yibula jukira laba kati jukira sente laba kati awo tuli bavubuka twabuukabuuka dda nkwata jjejje ebwayise oba omumanyi nga tanagagawala kutuuka awo jjejja mpa ebyuma nga Wisdom tugenda kukola buli wobeera n'omuyimbi wo ndeeta byuma. Okay, I think katuddeko wano omulungi yatulaba tuli ne Wisdom Kaye era nga tutunuulira obulamu bwe tutunuulira byayiseemu ne watuuse olunaku olwaleero tuli powered by Sozo Property Consultants UG abasangibwa awo ekireka ate ng'era still tuli powered by Sun Cargo Shipping Company yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkutegeeza nti tutunuulira abakola amawulire n'ensonga ezikola amawulire mu ggwanga Uganda at the same time era nga tukola ne special investigations ku miramwa egy'enjawulo tuli ne Wisdom Kaye Wisdom due to time interest njagala tubeere chap kakati Wisdom abantu ebweru eyo baagala okumanya ebibuuzo bino wammanga
what defines you? What defines you, omuntu bw'akulaba? What defines Wisdom Kaye? What can I say? Kati what defines me really? First of all, abamanyi wadde baagaano kyogera. Bob Wine yagamba abamu njerega tenyimba zange embi naye mudda mu kisenge omwo ne mweggalira ne muziwuliriza. Kakati bw'obuuza omuyimbi yenna ogenda wa mukulu mu research ba White Benda baani baga that guy is a fighter, is an activist, mulwanirizi w'abayimbi. Nze emmotoka nagaba emmotoka bbiri wakati tujja mu kamera naye padde bitama we yafa nalwana nnyo okuba nali maze otegeera nti padde bitama taata we wasaidi eno. Ku mulambo gwa padde bitama taata we yagamba Wisdom ye faaza agenda okusaba. Padde bitama yali mulokole ng'asabira wa Kiganda yajja Bugembe yajja nze nabuulira. Bob Wine n'agamba n'ebintu bya Wisdom ono bibuzaabuza abeera eri n'ayogera ate kakati eno afuuseeyo ng'ate ye faaza embuulizi. Martin Ngume we yafa Beno Nkibuuka oyo Beno Nkibuuka mwebaza kubanga yannyingiza nnyo mu kumanya obulamu bw'abayimbi. Bwe baatugaana okutwala omulambo gwe ku nnyumba za National Housing ennamuŋŋoona kubanga their police kyannuma nnyo kubanga omuntu we yafanga nga Beno oyo kubanga nali mwesemberezaako nga nkubira nga mutabani oli liddawa jangu nnyambeko tewoolinga ssente n'enjiga osegedde. Kati what defines me? Let me tell you IBRAH. Nakula ndaba ntya nnyo omuntu IBRAH okujja okuvuma nti oli mwavu oli mukopi. Njagala nnyo IBRAH okulwanirira omuntu era nze ondaba mu kintu sirwana nti nno njagala nze efunemu nzekka naawe ofunemu. Nabadde ku BBS guy n'abuuza tulete abayimbi bataano abatukolera benaleesebe bati gwe nasose Jackson Ndawula n'ambuuza yani oyo. Jackson Ndawula yakola constitution ya corporate, yakola etteeka lya corporate mukyalawe mu kiro kimu ng'alikoze liyamba abayimbi wadde si muyimbi teri yamusasula teri n'amwogerako. Jackson Ndawula ye taata wa Habike wa Metro FM teri n'amwogera nako oyo omu. Beno Nkibuuka yagenda Makerere n'anegotiatinga nabo diru bingi byakoze Beno Nkibuuka nti omuyimbi waba afunye experience wet mu accommodating wano nga abe mukibi batandike ku diguri paka ku diploma singa teyali Beno Nkibuuka bakotulwa amasinga tebasoma. Njagala nnyo abantu aba bakola ebintu nga bigasa abalala wadde byo tebibegasiza. Wisdom Kaye, abato abalegadde kumanya, how do you survive in terms of income? Okay, nakyo obuuziza kikulu nnyo. Waliwo omusajja omu nabuuza Mike Mukula nga nkyaziza ewuwe. Mike Mukula y'omu ku basajja bempa ekitiibwa. Yankyaza n'angamba oli Muganda? Konze ssebo ndi Muganda. Nempulya nga kimmenyi. Nendaba nga nsosodde. Nadde wali n'akuba essimu. Kumba akubira Prince Junju. Ne tuddamu ne tula teyanyega mba ndi ngenda owulira emmotoka eza kati omusajja n'alinnya Mike Mukulu oyo ankyaziza nankubyo nze omu ku bakola ennyimba za Queen nga jjano mu 2007 era nefuna ssente kyevula gojja kungamba nnyo kapera ffe tuyimba nonti nsi tumanya nnyo but to make money. Kati Mike Mukulu ampita ng'oluyimba lwange yalulaba ku UBC kati ampita kubanga nze nasengejja the message jukira ndi product ya kwaya kati Prince Junju wayingira nenga bono mwami namulaba wa kati ndaba bali bayimuka n'abayindi bayimuka bakola ewuwe nange nenyimuka n'amwanza n'angamba Wisdom, this is His Highness the Prince of Uganda. Prince, His Highness, this is KAYE Wisdom, one of the greatest musicians we have, not the biggest, the greatest. N'ayogera ekigambo kino muyise wano nga mugambye mpuliriza oluyimba lwo n'ebyokola nampa eddakiika 5 akusinkana obeeko ky'omugamba. IBRAH nagamba omusajja ono singa ndavuddeko ng'ayita ono jjukira sitting room ye oli omusajja atuula eri ffe tutudde eno kwegamba sitting room nnene bye nayogera byonna tombuuza naye kiri nti abamu abanjerega mu sina hit waliwo yayita Prince wa Buganda okutuula nange ng'amaze wulira luyimba owulira kyengamba Mike Mukula kyali mulamu togamba nti nojogedde byaki ewa Mike Mukula wadde nali nsevinga
when nayiga nti no oba n'emitwalo 5 you can be rich. Yambalira mobile money yangamba osura wakonze makerere nga ngamba singa naligo singa kola mobile money najimbalira yanganza asura omwavu sigimanyi nambali engeri gyagagola yava ku motoka emu yasomera mu America najjange agirese wano ng'omwana asomedde mu America zali bilinge mwaige najiwa kojjawe bwe yatuuka wana abajasi bagundi ne bazigula yecha zitunda naye oli weyogera sente za muamu ng'aleeta mu motoka nnya namuwa bwatu yatandika okusubula emmotoka accidentally. Okudda ku kibuuzo kyo sentence jawa. How do you survive? How do I survive? Waliwo omuntu agenda okuga nti nze nvuga boda nenfuna ekyokulya, nvuga taxi, mpeereza ku radio, nkola kino, nsamba mupiira, ndi muyimbi n'ebigwa mukubiri. How do you survive? Studio eriyo gijjukira. Olaba engeri gye nnyingiddemu bayimbi. Olaba wenfudde giant mu gospel industry. Tinze genda ojja kibuza Bugembe. Nze mbajja mu church balina fear. Bamile yagaanako kwata Palm Award. Nti bya stand. Nengenda mugamba nga tamanyi nenjogera naye wechi watule. Natulira akavubuka. Ne mugamba waba Katonda ddayo musabe ddayo yogere naye. Bwana addamu kugamba nti biri bya stand. Ojja kungoba. Ye yampita ogwaddako. Nitutandika okukola. Sente zange zensooka okukola ennyingi ze nasooka okufuna nazijja ku Judith babiri. Endala ku Juli Mutesasira. Ngamba njja kubajjukira balina fear. Bugembe we wajja okuyimba mu kivulu bwata je yekwese. Nze ne mbateeka mu college. Ne mbalaga nti mu church bwaba kuwa emitwalo 2 mu gya mafuta nze nkuwa akakadde. Jjukira nyina besi ya jeje event. Kati nga shares ze mulaba wadde temulaba nti wisdom promotion nanziba nganko Exodus nj'olupapula wisdom promotion signing out nga bino muyimbi mutotuuse. Kati wembikola mba gospel nabo ne bavaako batuuka. Wisdom njagala tutunuulire omuntu waba wakwadressinga akwadressinga atya nti case in point oli asobola okugamba nti oyo doctor, oyo lawyer, oyo actor, oyo journalist, oyo. So, how if I'm to address wisdom kaye, addressing antia ogwa mutulu bachi. Bwe tukola wali studio, ebiseera bye URA yaleeta ekintu yaleeta ndisoba byeleeta ebitini namba bitya. Yeah, tax identification number. Tuyingizaamu kanaffe tutandise okukola ku sente bazzaawo batuwandiisizza studio batuyingiza no mu kintu bagenda otukwata. Bambala. Bibambala ne binyiiza. Ne bakwa nali simanyi. Bibabala nga bannyonnyola ekintu timanyi this is threshold this simanyi bino nga butambwe baleeta bunyiiza naye nga tobitegeera. Ne ngamba kangende nsabe nzireyo okusoma. Kakati ne ngenda ku kyabayita Institute of actually bagindagira bulagirizi. ICPAU eriawo Bukoto yetwala ba accountant bonna nga olaba nti woba oyagala kusoma professional course wano mbiyine bayaki ne professional accountant wano wadde wakola BCom tuwenkanankana muntu akoze CPA certified public accountant ne kubanga nali wa senior 4 bwe nawaayo empapula nga njagala kukola CPA certified public accountant jukira zasooka Kenya wano nga teziriwo ono gayi w'embaale bamuyitani so yakolemerako ka park ayogera nnyo ye secretary wa FDC nandala mafaga je yakola talina degree no CPA era tubize buyizi nti degree si kye kyokka ekyokusoma look for a professional course ka CPA bagisomera n'emyaka 9 kakati tebagimpa jukira obusungu mbujja ku URA bigenda okudda nga bampadde ATC diploma ya CPA kati mbabuuza nyine gisomerawa omukazi andagirira genda ku Mautek Business School kubanga chairman wa naini wayo musajja wamita mwerabidde so yasoka nakuleka kakiiko kabakozi employers something yagirete Uganda kati bwe ngenda wali ntuula njisomeggwa njiyita na yebibuzo tubikola nambole muganda wange pepa jukire no wenkola ebidongo ndi mbidongo kati bwe mmala eyo jukira afunye diploma ngende Makerere nkole degree natuule Makerere mu lecture zali 3 nentegera either nze musiru oba wano nzize kusomawo okufuna bufunyi degree nesijja kutegeera olo degree yakyo je wali ogenzeko nali ngenze kusoma business administration nenga njala kumechaninga mu accounts kakati omusajja engeri gyasomera ba lecturers ayogera mpola asomesa emboozi ndala nagamba mugenda ali ku oje
handout simanye wa ng'ennamba gy'asomesa abaana mmanyi tebagitegedde bameka mu kibiina abantu alinga bameka bataano naye nga byasomesa accounts you can't kusomesa accounts ng'alinga oba asomesa history kwegamba nempulira lecture 3 nentegeera sisobola kusomera Makerere kuba okujjawo nga nze kuyita buyisi ninze njagala kutegeera jjukira ekiruina kijjeri ku URA ngenda ku Mautek kati jjukira diploma ya CPA nagisoma ku Mautek kati obiseera Mautek efuuka degree awarding institute nzijja ku Mautek buli obusajja nga busomesa nekyoba totegedde busomesa nga ba secondary hajja tutula pepa kati jjukira nyingire ndi nnyo mu bidongo naye nga ku Mautek bw'oba tokoze testimony eyo bali take bw'oba tokoze bita kati ng'omeka n'oba Bulaaya kati Makerere eno wasaba dediya wabasiibula nadduka buddu gyantama sikyagala bimanyi oba bikoze bitya najja wali Katonda nannyamba nenfuna second upper degree mu business administration ku Mautek kakati you can address me as an accountant professional one sagala obigambe Buganda bayisima nga agamba ino twakola yisima agenda n'abagamba bwati nakola bicom extra maisha tegeza njagala okademo mulundi ogwo yisima someone akwadressing atya an accountant professional one say yakola bicom extra simanyi bicom oba extra ezayisima abaana abulira external this extra why uliriza fa abasoma ebyo tubita extra why zikolebwa ekisooka baavu abaana abazikola bazisomera emyaka ena abayisima baali baavu simanyi balamu nti agenda naga amaife twakola bicom external can let me tell you wobere Makerere kwa balowooze Makerere eggulu bw'oba Makerere mwabakola bicom external ojja obuuza yisima lwaki ya myaka ena si kuba mugezi era abaana basoma lwaggulu bano baba baamala ddanga mwe temunnamala kubanga za sente ntono bamanya you are a certified accountant I certified ochoge kwata wano a certified public accountant no ogenda ku CPU nti ba doctor nsimanyi babatwala bogenda kutongole ba engineer balina bode batwala fe buli mwaka mbeera ne mu seminar oba bitanga 2 joko muzibera kuba tugidde ku refresher courses no somanga kano bakalese wano kano balese kapya kano bakalese kakati fe twasomera tale zali ntono that's a professional accounting course ya computer tale waliwo nene ndala atenjera bide but you oyine kuguka mu ebyo so I'm a professional accountant a certified professional accountant or a certified public accountant yeah that's very good okay njagala naye kiri fane ulira kano sisabangako mulimu wantu wetuba tusoma courses zino waliwo kye bayita practice oba internship wajikolerawa ntuula ku board za companies 2 kakati tulina omusajja omugezi yesimbyewo na Wakiso bamita Mugagga Joseph Mugagga kakati awo balina company yawe nga omusajja babala ebitabo kati actually bagita sema oba sema lina engeri ligwawo ne ba public accountants era office ya balina branch ya ku Mautek waggulu kati omusajja oyo ya filingiranga returns mu URA kati nzijja okukolerawo mwaba basajja kubanga ye nga ina gundi za government bitya nkolerawo abo basajja omusajja omulala ye nga yagira mu BMP actually BMP ofuke mu pipa basomesa nga abakolamu ngera mu mbazi wa bitabo ngendere wo omusajja oyo ate oyo nafuula wakabi nnyo kati nzijja ntya mu bitongole bino Katonda engeri gyatuwadde kumanya ate nga n'oli akulaba akubira wisdom gano nyambe ko wali nosanga mwato mwana asomedde Makerere nga ina gundi nga byokola tabimanyi wale practicing zeko profession yeno kubwerere era antugambye sema public accountants no babalire bitabo bulungi nnyo ne tufailinga gwelete bibyo olabe ositayi failinga URA edges nazeyo bangambe bamanya milioni 8 mu mekanyi n'amaduka nasimanye emanga mu wino maze myaka nga 9 sigenda mu wino simanyi wefaanana kati nengenda naye nga amaduka goje gali ate je gali bino bya bufuzi bwengenda bwenti bakulanga ki ba mafia bamanyi gwe kino kyetogera na mafia abantu bakisekera ne kitufu kati bwengenda anti bannanga nze mbuusi za President 7 waliwo abafuna mu art industry ngeri disorganized waliwo abantu amabaga President 70 bakulembeze ba art
nze Museveni omwaka ogwedde musinkanye emyaka 7 emirundi 7 guno omwaka gunaggwako nja babuli emirundi gye musinkanye ku nsonga egi mubuusa nti oyo akulimba ono akulimba Wisdom Kaye kamara ekya URA nagenda mu URA nga bammanyi ngenda okutuna bwe nti kutini namba yange nga mutufu alaga bammanyi kumbe yenna yakyusa yerabira okukyusa nationality n'alekawo nti ndi mu Pakistan segeza baddira gundi info ya mu Pakistan ne bagifuula ki nezijjayo essimu ojjukuba bwe nti omukazi n'akyusa bwati laptop nekubira lawyer wange naga Wisdom abaveeko gya nti basuwingi ajjajjaya bafuluma ne bankwata Wisdom tuyise mu lunaku lwo deactivating tuyise mu lunaku lwo Monday to Friday from 7 am to 6 pm lubeera lutya? First of all nze wemba ngambe siva wakasivaawo era Kampala ya mwengeri gyejjula amazzi kubanga nze omulimu gwange I don't work every day I intend ku myaka 45 okubanga wekye muyita okukola sikola nsonga busonzi omanyi fe abaana fe abasajja abaana gwe bisa bitulume by'abaana bitya olaba ekyobuuza abasajja fe abaana omukazi waba agenza okuzaala omukazi omudwaliro omwana asinga kuluma abasajja atya era baataluma abasajja bebana batafaayo atya mukyala wa agenda kati fe abafa abazaalirako mu malwaliro amakambo oyo omukyala wange yagenda mu Emmengo Dr. Ndiwalana bwe yantunira bwati yono yamutwalirawo mu private gundi room n'amalayo wiiki kati ngenda buuza ku mukwano gwange ali ludda wa gwe wetegeka tunda emmotoka yo abaana batuluma batya abasajja batulumira mu nsawo nkitegedde Wisdom Kaye ina abaana bameka bagamba omusajja abaganda omusajja tabalirwa nzaalo atayina ssente naye ayina ssente abala abaana be n'abateekateeka atayina ssente yatabalirwa oli serious aba atya nti bwe beegugunga we bati banaalya nedda kati bukiba kyekyo ate kati awo mboogedde Katonda yampa abaana era ojjukidde gye nakola gospel project Katonda waliwo abaana be yampa kuno ku kyalo nampayo abaana 2 that is good abo bebe mu ntumbo be baki abo mu ntumbo abaana abo natandika nabo mu P3 omo agenda kusoma amalize Mitiyana School of Nursing and Midwifery asoma bwa nurse ze Chester asoma omwana wange Katonda gwe yampa abusomi first born we second born kugambya abo Katonda be yampa si ata ababo nga nedda nze biological kids nzabo n'abaana wo bagatta obala abaana 5 kubanga program bajja giraba saagala basasula oli mufumbo ekyo kibuuzo ky'obuuziza nakyo kikulu sijja kweyita mufumbo lwaki anti ojja kunsaba empeta anti waliwo obufumbo bwa waliwo kakati nze lindako kansaba nkikunnyonnyole nze gwe bayita mukyala wange maama we yaŋŋamba bw'ati oyo muganda nga akimanyi yaŋŋamba bw'ati nali njagala kukyala nanga mwana wange omwana oyo mulaba nze mmwekulizza taata we yambonyabonya nnyo ne bamwegaana kakati ojje wano oleeta ebintu bireeteraani naŋŋamba nanyumiza story engeri ng'eyali ewaffe baganda be baatunda ewampi mukyala yazaalibwa mu Kampala akulidde mu Kampala ne batunda ebyabwe byonna ye tebaamuwa nadde bwayise mu ghetto naŋŋamba nsaba Katonda obufo ky'okundeetera sabbuuni bitya akuyamba kwateko nze wononkolera kino ekyokunzija wano nga neggulira gwamanyi n'okikola neŋŋenda bwe nti nenfukamira naye nga Katonda wange koze ntya Mukama mulungi n'ekikola amiina agulumizibwa tendezibwe Wisdom Kaye nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire ki ekisinga okwogerwako nga kituufu era ki ekisinga okwogerwako nga kya bulimba ekisinga okunjogerwako nga kya bulimba abantu abamu bengobye mu State House banjogerako nti ndi muyaaye bagenda ne bagamba abayimbi abo kuba my field is music nze njagala ndabe Shiba nga talina nnyumba emu nga miliyoniya
njagala ndabe Spice Diana. So ekisinga okwogerwako omanyi when you elaborate bijja kuwambula anti chenzi jako point ku mutwe bwoti bwe mbanze bali bampaddeko million 5 ku nyimba 2 nga Spice tebazimuwanko kinnuma ekisinga okunjogerwako naddala mu bayimbi professional yanjemba waliwo kuba neo profession occupation yange ya art eyo ba mafia abankuba baspreadinga ndi muyayi kisinga okwogerwako ekyobulimba kisinga okwogerwako ekituufu kino njagala kuba ngenda kyogera naye njagala ogenda okibuuze ne Misa Semakola ekisooka kye bajja okugamba abansemberedde tiyogayi wa mazima. Okay, omulungi alaba tulina Wisdom Kaye era nga yo kimanyi nti abantu abamufa boogeranga ffe kati kankweyo omuntu omulala ow'amazima ate nga abantu basobola obutakikiriza ebbanga lyemmaze ne full figure olaba nti ayogera nnyo nakizuula buzuuzi tibwagamba ekintu akituukiriza ate nga mu njogera ewaaba ayogera bw'ati olaba bali abaagala omukuba bwe bagamba nti muyaye. Wisdom Kaye mu mboozi yo otulaga obeera nnyo mu State House okolayo mulimu ki? Sibeera nnyo munnange era sikolangayo appointment bampita buyisi mukolayo ki bwe babayita muba mugenze kukolayo ki? Omulundi ogwasooka okugenda bampita ye gwali guti kambale guno omwaka specifically bampita kyava kapeeka eyo omukulu nankwata bwati era okubira ku WhatsApp yange nali n'abakulu abo babiri WhatsApp yange General Sale ne President Museveni ekibuuzo kyali ekyo Bob Wine yali akayingira mu byobufuzi nambuuza kiki kyosuubire ekisobola okuba nga kigenda kuleeta abayimbi mu byobufuzi byonna bye nayogera nambuuza osobola binnyonnyola President. Okay. The other question about si sabanko gena mu State House bantwala kumbuuza era nze report ezimu ze nali nkoze nayogera bwenti kyogera nnyo ku media abayimbi abo nageza basudde yafaazi mba flat ngeza nnyo kestadi ya Chameleone mu 2006 Chameleone bamugula $1,500,000 nga yakubye album ya Kipepeo nalabako Chameleone nga wiki asobola okukola $1,000,000 ekitone nnyo 10 Chameleone kwa natambula naye bwenti ne mulaba Chameleone wafuuka road mayor ogenda mu $1,16,000 ne bw'amala ozifuna agenda kubayo n'abamuyita meya waffe twafiiriddwa meya waffe that is not money to Chameleone lwaki bayingidde ebyobufuzi kubanga omuyimbi akola sente mu 3 akola sente mu performance ng'ayimba ng'omiso kuyimba akola sente mu kutunda album tiagikoze n'agiguza Lusini akola sente mu royalties nti UPR sente zayikuŋŋaanya mu mabala wote ku radio right now omuyimbi akola sente mu kubeeri nga bamuise performing kitegeeza kanku example olaba covid abayimbi bonna be Nigeria America UK mwe basinze okukola sente kubanga music ayibungereza bamukubanya ku radio bamu downloadinga Uganda eri mu America nga Wizkid mu Nigeria Wizkid nga wakabi mu covid akola sente nga tudde waka mu Uganda abayimbi babagoba mu nyumba. Wisdom Kaye that is kati oli ofuse panelist atenga nakuyise kufuna bulambwa omanyi it is becoming a bit technical challenging njagala tutunulire lastly nga tuwonzeka abantu balina ebibuzo byagala okumanya Wisdom Kaye lwaki public ekuperceivinga nti because oyogera ebintu byoyogera bitegerekeka oyogera points abantu facts na bichi lwaki abantu balowooza nti Wisdom Kaye either he has something wrong with him lwaki abantu balowooza nti oyina ekikyamu kuggwe oba with you buli lwoyogera? First of all emirundi nasooka okugenda nga nnyonnyola president nali nga njogera nga woyogera gwe bw'olinga Reverend oyogera mpola oyogera bwoti ndaba nnyo shows naye nkitega nga woovaayo bano abasajja abajja bambadde bwe bati abagooma bamugamba awuliriza lumu bampuliriza Dr. Serwadda n'agamba bwati ku TV ye ti omuntu wagambanga nti oleekaana mubuuze bwe nali omusirisa ki kye nafunamu nze abammanyi wonoobuuza ku kyalo kuno buli omu anneewuunya
engeri gye njogeramu nga ndeeka oba kye muyita okwasama lwa nsonga ebbanga lye namala nga nnyinnyonnyola abantu abo nga tebawulira ne ndivelopinga karakita kubanga nze nakulanza nnyo emizannyo buuza iri namatovu ne ŋŋamba no bano bawulira baleekaana kati bali mu bufunze abalowooza kiri kyogambye nti lwaki abantu abamu balowooza ki nti oli mulalu n'abaasooka okulowooza gye naga wisdom onywa enjaga yakitegera butegeezi nti siginywa muzeeyi yasooka n'alowooza nga bamugambye nti nnimba bwedda naga muleete wisdom siri mulalu bw'owuliriza ebigambo byange era batandise okubitwala babitwala bali tebabitwala akankubuuze njagala abo bemuyita abagagga ne bemuyita nti boogera bulungi mugendeko ewaabwe bw'amala okulaga ennyumba buuzaako ku kyalo ajja kulaga ennyumba etali yiye nze bulijjo nkyogera nti nva mpambire wano waliwo bishop wange gwe njagala Bishop Robert yajja kuno ku kyalo nga Katonda amutumye ne muganga ndi mukolongose eno ennyumba najja wano naye alina ekintu kyaŋŋamba aŋŋamba wisdom nkwewuunya abantu abajja okusabira wano buli omu ajja lwalinnya lyo kitegeeza ku kyalo kuno mpambire tosobola kwogera kibi nti wisdom yali akutta omuntu yali abbye yali atukoze bw'ati no ne weba eri Kampala erubaga jojja okola ku kyalo konna n'onoobuuza baneiba biki byokola ebireeta ssente zikubeezaawo waaw nze ekintu kimu kyokka kye mmanyi is music kakati ulira kano akantu kengenda okugamba kasesa buli wenkagamba abantu nina alubamu omanyi bino ebya gospel ate binyuma tebiringa bino buli shiba wayimba ne mugamba leetayo akapya okaweddeko nze impression ngisobola nagenda mu studio ewa producer Alan nengatta oluzungu nawumulyako eyo mu KwaZulu Natal South Africa nenjiga ku luzulu olutonotono olwokugatta nti okuba ne bakikuwa ekigambo ng'osobola okiyimba n'oluswayiri kubanga nabeerako e Tanzania nenkola alubamu nga ya luzungu luzulu na luswayiri nga gobiyimba thank you kakati kubanga nali nkizudde abo abaana ba Exodus bamaanyi nnyo e Bulaaya nga olaba Dickenzo mumanyiko Dickenzo kati abo abaana ba Exodus bw'atuuka mu America ayimbira mu church bbiri nga mulimu abantu buli church mulimu abantu 13 agenda okumala okuyimba nga buli omu ne baba aguza alubamu ye paundi dola 10 oba 5 kale ne tugamba 2 omwana abamugagga kyovola abayimbi ba gospel abo be mutasaamu kitiibwa Exodus banyirira ba copy Brian simenyo baba bala Vixoni oyo kati n'ekizuula we babayita osologana n'ogamba copy Brian oba waswa kinjo baki badde nsaba ngende mu catrising naga wina tiketi yo ngomanyi kyenfuba okukola bwantwalayo nga nze nsose nenkona catrising bali tebajja kutegeera nti nze catrising nze negulidde tiketi olulala bajja kuyita nze bwe nali managinga Little Boss okikala oyo mwogedde as not nga tukola ne Little Boss nagenda wakatali sasa ne mugamba ogenda Dubai mbadde nsaba ogendeko n'omuyimbi wange kati era akakodyo ke kamu ogula ticket bw'otuuka Dubai n'oyimba bali abaze okulabaga omwana kubanga Little Boss nze y'omu ku bayimbi abasinga okunyimba ennyimba zo ze wayimba mu Luzulu Oluswayiri n'Oluzungu omuntu ayagala oziwulira kazijjawa thank you YouTube era kakati kakubula ennyimba za liva ku byakapera sasula okay ku YouTube ziri titles kituwayoko title nga biri zoka actually gwe genda botteka muti KAYE WISDOM ennyimba za ojja kusaana olimba lwange lulimu tuke luli bitya esegedde era mba nkola kubanga wemba ne tuke nga bebe kulu taweza 100 mba nkola kuba bebe kulu mudakikaleta hit nenda kyengamba mbanga nenda sikubye kyengamba mbanga ezezzaako if you compare akyengamba kubanga tiba Wizkid bali mu million yakubye bebe kulu mwogerako mbanga y'omu ku bayimbi bensaamu ekitiibwa bino ebyaffe bya politics nkubulira mazima nti alemedde ku kintu ku myaka gye Wisdom KAYE ku social media okolako mulimu ki very good munnange wuliriza era waliwo blog yakyengamba sijja mwoga yanga Wisdom nze nadda YouTube channel yo nenjikyankalanya nze siri bloga oli ki nze kankugereze
gwe totukanko mu ssabo kati ffe katwogere mu ssabo wabeerayo omuntu omuyita mukongozi omukongozi oyo yamanya ku kyalo abantu abajja mu ssabo eryo okukima eddagala okweroga n'okuleka bakyala baabwe bitya nze Kaye Wisdom baddeko mu nkubo za State House nendaba abantu abalimba President Museveni ebintu ebitaliiyo omanyi meeting ezimu bampitanga nanga toyogere ekigambo n'ekimu wano nga baagala Museveni andabeko nenywa caayi nemmala tebaswala oyo naagala okuwa emitwalo 5 mu gy'amafuta era sizikwata mbaga anyine motoka munanga omanyi abasajja abo babalina biteego n'abakazi abo afuna miliyoni 6 najja okuwa emitwalo 5 naye ng'ataddewo feesi yo oba okoze eki ye feesi yange muzeeyi newatakubuuza kasita akulaba amanya kino kituufu kirimu ono n'ekiyiga sikyagenda nabo embeera eyo mulimu embeera eyo so siri bloga ku social media mbadde nkyali ku kyasabo kamalayo ekyasabo olina kusoka tumale kino embeera eyo genda mu State House olina ajjayo Lukaga n'akuwaayo 5 President Museveni sorry n'akulabako bulabi n'agamba nti ebyo bituufu eyo embeera muli baakugibeeramu pakadde kiri bwesti mu kusooka abantu ekanga mu meeting ezo nga mmanyi bye boogera bituufu oli wagamba nti nno nyina home eyamba abayimbi rehabilitation ng'ate akyogedde omusaamu ekitiibwa namala kubinoonyereza nga biba biki bikyamu era ne bampita batya Wisdom oliddawa muzeeyi atuyisa dduka mangu bwe mbatuukako programu ki olulala ekyantwazanga nga mpandiika nnyo proposal babuuza ekiri technical nze nkinyonnyola otegedde so eyo embeera olimu agibeeramu paka nagivaamu era president amala kumpita ate kuki tugenda kwogera ku kino President Museveni akukubira emirundi emeka essimu mu mwezi sijja kwewaayiriza nze batuma abantu nebakutuukirira okay kiri ekyessaba okugira wakulya mu ssabo ekyanzijayo okujja ku social media kuba mbadde sinakiddamu ti bwe nalaba nga ndi mu ssabo nsirise nendaba ebizibu osegedde bwe nabeera mu nkuubo ezo nentegeera ababbi ate nga balimba nnyo muzeeyi ku kya art neŋŋamba kanveeyo bwe natandika omugamba nga tanzikirizaamu nga waweyinga musajja we naddira Wisdom alimba ayina basajja be neŋŋamba ono omusajja ono kwe kulyetinga karakita yammwe eyagamba yayabasama nenzija ku social media era bankubanaga Wisdom ekyo kyoyogera lwaki tewakireese eno konze bwe nkireeteyo temumpuliriza kankyogere wano kwe kufuuka ensonga era neebaza bannayuganda abazze bangoberera buli wenkola waliwo n'omwami wa training showbiz buli kenkola kana akakwata era nga Wisdom baŋŋamba obakwe olina shares mu kampuni yange naye nyumira bunyumizi n'abalala let it be NRM let it be people power kati waliwo nze banyima bayirawo siri ku payroll ebyo bibagamba mbusimanyi abogerera Museveni biti siri ze teri angulya amafuta n'ogenda IBRAH challenge you genda mu State House weba kulagayo nali nsayininze mbu bali bampadde ssente IBRAH ngenda kujja kaya God nnyo gwe mujja kuntankula lumungi ogera ebintu nagamba kasuku bw'ononkwata obulungi nja gende wewasale mbere ku get paka wanandaba bajjeyo lukalala oba temuli linnya lyo nawe Edisend President Museveni ekimukoze obubi abantu badiringa nabo okuwa ssente kubanga naffe tetwajja kusiba ngatto za buguwa lwaki tomwatula n'akoma ku anti Wisdom babagobye mu State House kyova baŋŋaana okuva mu Kampala nga sirina mukuumi olaba ebyeruwere ebyantuukako naganye ne ŋŋamba owa state tumala genda mu court tuwoze mwagamba ndi mubbi owa state yayita fayiro eyo Wisdom muteesa koze siteesa tugende mu court tuwoze mwagamba ndi mubbi kati buli mafia omanye omuntu ogenda mu URA nakyusa tini gundi yange info niguyibula tonalaba bamafia nkyogedde URA weba ekyegaana era tini namba yange nagideactivate nze sirina tini namba kati oli watuukira mu URA n'akyusa rekodi zange zimbadde nsasulanga omusolo tebinkwa bebamanyi ino Uganda Trump yagamba IRA eyo America yagigamba ye URA yayo anti bamugamba tawa musolo n'agamba Clinton nga bali ku debate you are stupid myamu wise bwoba obaze nze omugezi nyina kunoonya wawe stawera musolo URA ewebe waliwo abagikozesa okuddira details zaffe nti gwe IBRAH woyogera kuba mafia bajja kubanga babaagala bakwate bakutwale mu court
bakusumbuwe ebyo tetujja bigumiikiriza kamberewo nga sigirina bajja kunoonya bangabe leeta litanizo ogundi lasile nga tuwunzika laneke yakuwa emmotoka eriwa tugenda giraba nako sijamusizza wano kubanga eri wali wansi oluguudo ndulabye nga njagala duleetamu tractor gwe kankubule IBRAH ffe bye tukoledde abantu aba Benon genda omubuuzi okujjako Benon ng'abantu abamu abamugamba nti ndi mubi bamugamba nti muvuma ebintu bye tukoledde abantu genda obibuuze ba Benon Kibuuka ba Misachi by Waikibenda ba Sophie gamba Sophie oyo baali bamuggyako nga tutambula ne President Museveni ngera omuntu omu akuŋŋanyiza abayimbi bamuggyako kuba president ne mugamba tojja mujjako ebiseera byebyedde obeera okola ki linaku katono nnyo kamala ekya benzi bye tukoledde abantu Katonda agenda tuwa omukisa bwe gunaagaana okukka okuva mu ggulu at least agenda gamba Idris amugye mu dduuka lye Katonda alimpe otegedde gwe kyeŋŋambye ebintu bye tukoledde abantu Katonda waagaana okussa omukisa direct agenda kuddira bano ba Idris abagobe mu mayumba gaabwe abagatuwe biziramu kiri ekya benzi Katonda walaba nti wisdom yeetaaga benzi ajja kuddirayo omuntu omu agambe banjogerako nnyo agizzeeyo oli agikwata agimpe ebiseera byedde mbobeera okola ki ebiseera ndaba nnyo movies kyobola nagende Junior oyo mukwano gwange namulabako nga tannaba kufuna ssente nga mutono bw'ati salute VJ Junior ng'atambula ne Mark mwati omubyogera Mark nze namulabira ku Junior namulabira ku Mark nga mutono nnyo bw'ati era nagende wa Segona omuwa ekirabo kubanga nalaba nnyo film bagiyita A Few Good Men nga ya mukooti ya Jack Nicholson ne Tom Cruise bwe nalaba Segona bw'ati si kubanga opposition ng'abuuza ebibuuzo n'embuuka nengende uwe sikumuwa nti nno talina kumwebaza nti mukulu Segona honorable oletedde bannayiga kubanga omusango gwo bazungu bagula bangi okakasa nti mu Uganda waliyo baloya abensa uyu Segona kati asobola kuba yafuna dda abazungu basobola okuwolereza eri mu Commonwealth countries omanyi osoma na amateeka you can practice siringanga kati nze accountant era nali mu Australia waliwo mu Sudan nga bamusumbwa ne mu interpreting ebitabo bye mu Australia nali mu Australia bali bamusindikira bitya no for 3 years sinaba kutambula kuva mu Uganda bucha Museveni angamba okumuyamba ku bya artist baida babadde ombuuza emirimu ekyo nkyogedde balonda oyina yakikugamba babale waliwo obuwandiike anti kakati ffe tulina confidentiality letters waliwo ebimu byotojja kutegeera naye ate balonda General Kayanja General Sale namulonderako abantu abalamu abakulu bemuwangaaliramu ba President Museveni General Salim Sale General Kayanja n'abakulu alabo wangaaliramu ba Honorable Captain Mike Mukula bawulira batya ng'onyumya emboozi gye mubadde n'oginyumya mu bantu eno bawulira batya bw'obozzeeyo anti kakati nze first of all senyumya kya bulimba lumu twaliko NBS nenjogera ekintu kati ne bakubira ekapeeka ne wisdom osabuka kati ekyo lwaki okyogedde so how do they feel no kati bambi bo baali tebamanyidde tiwaliwo omuntu gwe basobola okukolera obulungi najja n'aboogerako mu bantu buli gwe omanyi nti bantu bangi nnyo bali ku perolo ya genosale ne teboogera nze nvudde nentandika okwogera bebawadde emmotoka nga bonna basirise bati so bali be bakutuma nti gendo yogere tebantumangako nze Museveni kyogerera mu kapasiti anti kati bwe baba baagala bangobe nze mbabuuliriza wano ate maama buli dakiika kwanyina kulinda nga bampisa bali babawadde amamotoka gwofunyeyo kyewa genosale ekisooka kyensinza okufuna mu bantu okusembera President Museveni ne genosale kansooka nkibagambe one exposure two waliwo ensinza esitasaba visa baali banyimye visa ya Australia eyansayiningira simulabanga nako sinyanga nako na yali samukuteesa goma esimu yakubibwa nategedde ko kyenyambye tebampa sente so kati tununire etundu ly'abavubuka abatasaa kutuukirira genosale na General Museveni bamaike mukula bahamu baani bafunyemu batya thank you nze bukyantandika kusembera bano bantu mbabuulira by'abanna Uganda nagamba genosale kankuwa example kino nkinywera nnyo ku radio is not offensive ndi mukulumwa nti ekibuuzo kyange ogenda kimalo nenda sigenda kigira ate saagala kiddamu
kale kiddemu ekibuuzo kyange kiri nti gwe ofunye mu genosale General Museveni bano abantu n'abalala naye tundu ly'abavubuka abatasobola batuukirira bafuniramu one. First of all olaba Hamu yawangudde omusango gwe Hamu olowooza okwogera nti nno biliyoni 2 ngenda zizza mu bantu ba bulijjo zibawa okuyita mu sako yaloose buloosi kubanga alina kati abamuliraanye ngaffe. Thank you oyo Hamu ba genosale ekisooka bafunyemu batya ba artist music agenda kuddamu oggula. I was one man like this eyakireeta maze emyaka 2 okukibannyonnyola nti music nga muvudde mu bidiba bya kati omwana wa boda asiika chapati nzija kwekyo ekya boda nkyali ku bayimbi ekyo ne bakitegeerera abayimbi bagenda kuba bagagga kisobola okutwala emyaka nga 2 oba bakyali mu buyinza oba 3 but they will be but I started it alone nga maze okufuna ekifo mu trade union kakati kwa nakozesa ekifo kya trade union nga mbatuukira kati nga mpandika buwandisi nga trade union kakati owa boda gwomanyi kyekitegeeza ng'obadde ne president n'omubuusa nti muzeeyi Bobi Wine oyo mulaba waba ayogera nti temuli ddagala amazima gali nti teri ddagala kawempe naga nemugamba ya mpa kamera giteeke wano ngende nkulage nga omulwadde malendeete omanyi video umeka gobuli mbatu awo buuza Chameleone yagende kapeeka ne bamuteremu ka video kange nawulira bulungi. I've done that naye byenkola nope era bo balowooza nyina nnyo ssente waayi Wisdom mu mutima bolasire ekisembero ddala tukirire wansi ekibuuzo kimu nsaba kiddemu in just less than a minute. Okay, no problem. Tokinnyonnyola kiddemu less than a minute. Mu mutima gwo oyinamu ekyama nkuuma ebyama olaba abawala abayimbi lwaki banjagala nnyo maama nkuuma ebyama byabwe kikyali kyama ekyo ng'oyogedde nti abawala abayimbi abasinga nenyina ekyama anti linako togimandeka ekyama kyabwe kiriwe simbula linako omanyi ekyama kyabwe kiriwe siti kubanga woosanga omuntu ng'abadde nagamba Wisdom omusajja ono omugagga ono yaŋŋamba bw'ati ne bw'ati mukoze ntya nanga mwana wange wadde twagala nnyo ssente omugagga sooka omuleke ogenda ku luzingo obulamu bakola bw'oti that's how I've come to be their friends mwattu nina ebyama lwa nsonga tambuddeko n'abakungu wano e Bulaaya manyi ebyama ngoloze bya State House byenambye njogera bye mu bino bimwaga kuwulira Wisdom Kaye abatulaba akatalekeka emboozi eri so interesting tusaana malina ku bidding atonyime akatalekeka Wisdom Kaye kiki kyolaba kwegamba mu mbeera eriwo essaawa eno ebintu byonna buli gwosinkana omunyumyako wali osinkanyeko omuntu n'otabulira public nti musinkanye era gyali ne bw'otatumubuulira anti kakati noonya capacity walevu sisobola kwogera kakati nenjogera ono Dani bwete kati noonya capacity omu kakati waliwo omu gwe nsobola okugamba ye namwogerako ewantu walala omuntu kyoyo gwe wasisinkana kati nemwogera kakati ani Princess Bagaya and we twasisinkana so omwatu nedda kyeŋŋamba oyo nali mmaze omwogerako ewantu walala kati era n'alaba oyinayo omulala gwe wasisinkana nga tonnamwatula nga tosobola mwatula nekyaliwo nga ndabula bino otunula eno kawaayi notunula eno wotandika okusemberayo abo abantu balaba kati nze balina fayiro zange eno nabamanyi nekyenkola kyonna tosobola kuba ku appointment ya president nga takulinako fayiro. Ekibuuzo kino njagala okiddemu yes or no. Tonnyonnyola. Are you a state agent? No. Why? Because I don't want to be. When do you hope to be? No. Kyensobola okukola kyokka nze kyemmanyi to give them information but I don't want. You give the state information but you're not a state agent. No, kyensobola okukola nedda ssebo. Kyensobola okukola maybe. But ekya state agent ekyo kiraba abasajja bakola nnyo data game tozisobola IBRAH. So you are not a state agent. I am but not. You give them information. Ngambye kyensobola singa babagumpa nga basasula abo baagala nnyo ebyobwerere abo basobola okuteeka ku kyalo kuno mbugwe informa nga ne malusu ebyo IBRAH ekyalo ate okumanya babi bo nyine basala n'okujja ku kyalo ne bagaba badani bwete oyo informa nga tebakuwa ssente kati sisobola bikola tetugenda kubanga tusobola katukirira katini eri
tuwunzike ne by the way abantu baffe omanyi mungi agatukole story nga siba family ya Bob Wine yejinyumya ngaffe because families we are friends jijembalage family yabwe yafutuka ogende eri ewabwe kanoni jajja we walakira yafutukaawo nga is a friend of jajja wange Lutirwankejje nga nze njagala nnyo manyi wava muno wabeeraawo nga waliwo amunyumyako naye n'atulabwa naga kubanga abantu abamu babanyumyako nti banyi banjaga nze nasooka okugamba nti omunyi wenjaga akola ekyo omwana myaka 24 oyo musinga obukulu nze I'm 32 yewa navulidde 27 omunyi wenjaga waba omunyi wenjaga asobola okuzimba eyo mansion njagala njinywe ekyokubiri togamba nga opponent wo kintu kyotoyina teriyo ffe tulina abalwanyi ne President Museveni baganda baffe teri yali mu nsiko ng'asula mu mazzi ataakombako okuba emundu wete nga tokombyeko oba temwakombako bajja bakebera omusaayi batemuginywa tosobola gamba abo baana ekyokusatu tosobola baga nti banyi banjaga nga muligalayizinze marijona wano kati eyo famire yabo naturally kanti bagambeko katono wano famire ya Bob Wine ya sente kuba jajjabo yali mugagga walakira wali ekyokubiri yabyabufuzi mwabalabye Bob Wine nalabyeko n'omukulu omwaga Bob Wine wafuuka president mba mu Uganda ojjajjivaamu gwe mirundi nga 10 Bob Wine ndi anti owagirani mpagira Museveni atali bino bidomola okolerani nkugambye mpagira President Museveni n'enjogera byenjagala ate bituufu anti okolerani negwe osobola okujja n'okwata President Museveni nga ndi wano okolerani gwe nkolera okay extra digest mugoba nsonga IBRAH mukasage manya gange wano inawe takabugazishi nagambye wenveri nenzikirira ebiri ebikondo nenzikirira eri yuli chairman wo kukyalo mukulu kalungi nenzikirira eyo wansi eyo paka kukuba ate nenyambuka eri kati ewaba Bob Wine nze gwemba family yabwe wobuka ekyo ekitogo that swamp area nodderi ku mutigwa kiuma ky'amasanyaze gali amasanyaze agende Rwanda awo jajjaye walakira wewe yali n'ekyuma ky'emwanyi nga musajja mugagga kati nga muzeyi wange aveeno kuba family entwali nnyo bantu ng'ono abeera eno kaligwa endugu eno nga java muzeyi wange baamukazaako erinnya Lutirwankejje lufumita ento n'enkulu yalinga tasosola kati nga wasanyuka ng'ali hapa ayita abantu ku kyalo babanaku buki kati engeri gye yali mugagga ng'abantu bagamba bannange ensuubuga bannange omusajja oyo tasosola musajja oyo Lutirwankejje kugendako ento n'enkulu kati ne likala we adopted that name era ffe Lutirwankejje family kati taata wa Bob Wine walakira jajjaawe manya nga tannagenda kanoni gye muwaana obugagga obwali awo kati bamuzeeyi baffe mwanyi bazijja eno bazitwala eri era nga naye waba ayagala okuwummulirako wa muzeeyi we kwegamba wa mukulu munne nga bwe bali bagagga ku kyalo bajja eno Bakyagulanyi basentamu obugagga bwava mu bajjajja baabwe kyembagamba bulijjo nze wembagamba abantu babamanyira bumanyizi famire yaabo omusaayi gwabwe ngagga nawulidde nga mwewuunya ekya Mick Wine natural abana bagagga ogenda kamoocha fe tubamanyi singa nze nkola story njagala nnyo okukolako story nkugambye nga muntu mulala yagikola I can do that story nga olaba bava muno watulaawo nga waliwo amwogerako ebyafaayo bye ng'akyali mulamu ogende kamoocha oli maama we yali omusawo ku mulembe ogwo omukazi okuyiiya okugula obuyumbo eyo kyova olaba abugabana ng'abaana kati mwaba bajerega mwayina kaki e Kampala kubanga njagala abajerega ba Bob Wine tubagende mu bajjajja ne gye bafuutuka nze nkugambye eryo n'ettaka lya Bob Wine era awo olusozi olwo nabwe luti kugambye genda bwoto era awo nawulira we yali alina oteeka beach yebusaabala lwonna olwo nga olulaba ababaana jjajja waabwe walakira aza taata waabwe era jjajja waabwe yali mukwano nnyo gwa Lutirwankejje ensuubuga ngaye nga abagagga babiri ku kyalo singa tugenda eri waffe kubijja omanyi zino ennyumba zamwamba bazita batya ezino ez'amayumba ebyo ziri eyo tulina 3 bajjajja baffe bonna kati bajjanga bonna ne batuula eno ng'eno ewali ekisanyukirwa eno byuma bya mmwanyi naawe nga kati bwe baba baagala kujja eno bajja eno ne banywa ku mwenge ng'abakulu n'abakulu so that family I give them respect sente za musaayi ate bakozi kyova olaba osanga Banjoma n'omubuuza enyimba ina meka ekizibu si kya nyimba shiba yandisinze obugagga mu bayimbi kwa ina nyimba nyingi toyingira analysis kanjireke but we should salute and give respect to the Kyagulanyi and Sentamos. Large upon yourself, Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu.
Lodge upon yourself, Eddie Awe. Lodge upon yourself, Chairman Nyanzi. Lodge upon yourself, Mickey Wine, and the rest of the family. Mwena. Bonna. Ntumideko Elizabeth Sentam. Ono sister wa Bobby Wine, she's my good friend. Ali mukuvainga for Woman MP Gomba District. Wow. Elizabeth Sentamu kutumideko nyo. Salute my beautiful good friend sister. I love you so much. Kakati lastlinga tuwunzika. Wisdom Kaye. Ettaka lino bwe tuba tulitunuulidde. Bana abalima balima mmere ya kulya. Bijanjalo, kasoli, muwogo kuno kulya. Oli lumonde kuno kulya. But ettaka nga liri mu acres 10 and beyond. Omuntu alengerere wala yaligambye nti lwaki Wisdom Kaye ali ku kibuga akuba kerere ng'ensi ejjudde ku ttaka lino lwaki talikoleramu ekyamakulu kubanga munywanyiwo gw'owangala naye nnyo President Museveni akubiriza abantu okulima. Simulirangako ng'akubiriza abantu kwogera. So kyenabadde neerabidde taata Dani muganda wange wuyo bwete kati obwongo bwange wano nze njaga teekawo residential we tulimira walala actually obwedda neerabidde Dani eri bayitayo eri ekyalo Kasenyi eyo wuyo manager okulima abadde ambulira programu y'ennyaanya nze bwe nzija eno manager wange era muganda wange y'omu ku baganda bange nga mikwano gyange omanyi nsobola okuba ne muganda naye nga si mukwano is my good friend. That's good. Kati bano abalimiramu manyi lwaki balima butonotono jjukira kati eri eno sirabayo bwe mba nzije agakang'e nennime ku ttaka kubanga ettaka lyeno liri expensive pa eka nagigulanga $23,000 pa now mwaka kyogo myaka meka naja sijukira 9 years ago ba 10 kati kinewunyisa nagambye 10 years ago acres yali ku $23,000 currently eri ku njija ate ogisanga wa eka basalamu omukazi awo nga proti 5 ku 10 nze cement yawafe batunda ya 5 ku 10 5 ku 10 ayagala $15,000,000 kyokka bakagulako bangambye oba proti simanyi nyabiki kubanga eka bajja musimanyi proti 7 oba 6 something yajagala ezo newekolera ku kyapa kati luno olusozi balusera no bataseera lwe luli lwaki I don't know kakati laba movitiri ly'ettaka lirye simanyi G1 hotel lino kakati kyobola nekira kyennerabidde eka 5 zetubala ziri wano nina bu piece oyo abanzijjukiza kati obaani alima wali ebikonde ebyo ffe twagala tubisimba kyaki kufuula bizo okutuuka okwerabira ne maaliyo wabula anti omugagga yeerabira kyaki kufuula bizo okutuuka okwerabira emaaliyo obeera mu Kampala omwo abantu ne bakusumbuwa nnyo abantu bakwerabiza emaaliyo kakati ojja kyobola okoze otya okwegoba ku bantu bano obutakwerabiza maaliyo bagitwale nente oba naye bantu bewesiga mugambye Dani bwete muganda wange ate mukwano gwange waliwo Sise Nabuule musawo ali China nti balina n'obutabo bwange this waliwo kino kakati ate bw'oba ogamba ne ku by'ettaka neeringa ogenda Endugu ninayo kati ebyo byonna tubigula nze nagulanga simanyi nti eno wagenda kufuuka Wakabi agenda kufuuka Metropolitan kitegeeza lastly nga tuwunzika ku by'ettaka lino walyegulira naye nga kuno kwaliko jjajjaawo ne taata oba bazaala kuno family yo etudde side ki wa Ndugu oyita wali n'ogenda Endugu kilometers nga 2 oba 3 je nkugaye jjajja wange yali mukwano gwa Walakira gwa bayita Nsubuga Lutirwankejje kati eyo obugagga bwaffe buli gwosanga otumirako Oluganda kati buli omu ali ku eka waliwo eka z'ekika waliwo ekijja waliwo bino taata zino eka eno mu town taata wange yali agenda okusooka okuzimbawo ennyumba gaggadde Nyenda Balaga yasooka kuzimba Boys Quarter kati Boys Quarter zozimbye mu 80 something zikyali nawo kakati ngeno gyagenda era twazirekawo saga zikwata nako kijjukizo tiye yasooka kuzimba Boys Quarter oyambi otya family ya mulaalo taatawo because gwe musika ogiyambi otya auto bitabudde bw'ogamba empambire n'ogamba mulaalo oba ogambye family ya Kirumira si kyekyo anti mu bigambo by'ogamba nze Wisdom Kaye mutabani w'omulaalo mu angeeyo mbadde mmanyi nti kubanga eno kakati nyambye ntya family ya mulaalo family yaffe first of all kankubuulire ku katono ke nnina nasalirako baganda bange abamu be nalaba nti
nali mbagala okuva eri endugu kubanga kati wadde kumpi kilometers 2 ndaba mu town wano ne mbagamba mmanyi ng'eno no teri bantu nga bamuvi tebanakujja ne mbagamba mujja wano ne mbasalira plot 10 gundi ne mbakola n'ebyapa ne mbawa my family nga gwendaba kubanga saagala mbe mugagga nzekka kugambye oyo wayogera sidda wasala ku zino yike 5 no ate kati ebyo ikandala simene bwe buno buyinja budda ndaba obuyinja buubu kati ng'oli musalira awayina kubaawo ekkuba bwe erituuka kuli ly'ettaka era byonna biri gazetted grabe chap all that I did wabawo bebaza ki tewali because ettaka ly'ekikaani alirina didi eyo abali mu makao balima n'ekyalo kirimirako ku ttaka lyaffe naye baganda bwe wava ku ly'ekikaani oba wakuli lyo anti nga mbagamba kino taata wange yampitanga okungabira ne ngamba ojja kunkonya kansooke nkola ensi wennema nja kudda kannabo mbalaga tutandikire no twongereko tetulina kugenda kutuulira wali Sozo Property Consultants UG ekireka ne Sankago Shipping Company ku Arua Park. Emboozi ekunyumidde. Bagula byawaka office nero sana bikoze kama biri mu good shape. Atenga Sankago esabaza mali okuva China eyabasubuzi in all sorts. Only 18 days. Tuli ne Wisdom Kaye tuli mpambire. Tutunulira obulamu bwe ne Kaye ekoleddewo ng'omuvubuka. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Before wahala batuwadde ng'okoze eki ekyo kikulu nnyo. Of course, at the end of the day, tujja kubanga obudde gye buli ggwereeyo either abaana bafuba abazzukulu oba ab'enganda abo b'emikwano balibuuza nti IBRAH wali ku TV wakolako ki gundi wali kino ne kino wakolayo ki sooka okyebuuze nga tebannakikubuuza because bwe bali kikubuuza kiruma nnyo okusinga ng'okyebuuzizza era nno nze ngamba abantu abo ab'eBulaaya omanyi ettaka byangwako eby'ettaka abantu bankubira nnyo baganda bange ab'eBulaaya mbagamba tewali walanga wuwo tokuba kalango k'abantu kutuukirira nenda si kuntuukirira no sinze ngamba bwenti baako bwe weesiga nga gwe okimbuuziza oyo alina omulimu gwe ne waba famire yo oba mikwano gyo gula ewantu tonoonya eka simanyi tobakubira mulango ogwo kijja kutuulidinga ku question ya Kaye tuwe namba yo njagala kutumira muganda wange Hamis oli mu US yawo nkwagala nnyo my big brother large upon yourself Hamis nkwagala nnyo njala kutumira Jasmine ne Shakul omwami n'omukyala bano bafumbo bawangalira Canada large upon yourself mubali kubanga mundaba then mavuge mu katini bwetuti tukirire wansi wali tuwunzike tovaawo eradde nnyo balungi baba no katubera ku TV tulina ono Ibrahim ke kati ab'eBulaaya bakulaba baze kwata mutabaniwo afuuse ensonga Wisdom bannange kirungi nnyo anayisenga mujebale tuzze wano mbalaga tuvudde waggulu ate tumale ne town bagikutte balaba obulamu bwa mutabaniwo afuuse ensonga kiki avaawa kati entendugulu lwaki tetugenze owaayi kireka endugu gye batuziika ye wali bamuzeeyi be nagambye kajje omanyi bano we tuba mu Kampala balowooza nti nno tuli awo batusanga ku street simanya tetuli kiki tetulina bantu baffe tuli ku kyalo kuno mbadde mbalaga senga nkulamusizza kale taata muli mutya ye tuli mukwano mujebale kale taata enyabo Florence Nanfuma oyina emyaka emeka senga nina emyaka ngenda kuweza 5 nina 49 ennyumba eno ogambye bagizimba mwaka ki wayina emyaka emeka nayina emyaka 10 mwanyinaze okuva endugu ne batuzaala najja nazimba amaka gano yali yakagazimba nga ataddewo boys quarter zino zaali boys quarter ng'era omusingi okuzimba awo amakage nga gano gamafumbiro obulidde fe twasangawo n'omusingi ogambye wali oyambadde yakuleetera olugoye lwa UPC nga kalimu obwa black n'obwa kyenvu n'obumyufu nandeetera wali wa UPC gwe namuwagira ne mugamba baba UPC everybody gwe mulembe ogwaliwo nkugaye twali mu byobufuzi najja naga mwana wattu ompagidde
ekika kyonna kya DP wa UPC nze kyekyo nandeetera ekiteeteeyi nenjaganya olabye akamala okujaganya wayiseewo ebbanga ttono ne bajja ne batugamba nti James bamukubye amasasi bamusi bamutira naawe muti bagusazeewo kuba badde gwono n'ennyumba obaddeawo nga munene nnyo bamutira mu nnyumba na yali abuuka nnyo ng'abuuka buno obusenge na yali ayagala abuuka agwebweru adduke ne bamukuba amasasi nikinemu eri abamukuba amasasi baali bayeekera bakayiira bamukuba amasasi n'afa ne batunoneeka nakaaba nnyo ne ŋaayi babe yandeetedde ekiteeteeyi kyange yabadde aŋŋambye n'okundeetera ku ssente baaba afudde najja ne tumuziika era twamuziika ndowooza abantu nga 20 nga baali batono nnyo kiki anti ntiisa egudde ku kyalo ebiseera ebyo nga bwe bakuba omuntu amasasi kibi nnyo si bye bino bwe bamutwala baaba ne batumuleeta ne tumuziika twali batono lwamala okumuziika ne tubeerawo ne tukungubaga naggwa amaka ge ne gasigalawo n'omusingi gwali olaba ekirungi ab'emmamba tetwenyunira ssente omugenzi Mbawaazi kituufu kibannyonnyolo banditunze ne Mbawaazi teyatunda kubanga yabisigalamu n'akuza abaana yali musajja nga mwavu ate nga mugumiikiriza Mbawaazi gw'oyita otya gwe taata ye taata Ssenfuma kwegamba ate kwegamba nze sisobola kati n'owulira gwe atali Muganda nnyo ffe wano kya muzizo n'okugamba anko buli gwe nkulaga taata atali Muganda nnyo yabeera atya nze sibimanyi mmwe mubimanyi taata mmwe mubimanyi taata senga ebyobufuzi bino bwe byakutwalira mwannyoko waddamu okubyenyigiramu ebyobufuzi gwe ntya Katonda nabitya kubanga nali nkyali muto naye kati bwe nnakula nefuuka wa movement ogivaamu otya era wagivaamu ddi Museveni n'agamba alinga yabaloga abantu njagala kubanga sitegerayo mufuzi anaabeeranga Museveni kekali kanagambye taata Ssenfuma we yafa yajja ku lw'Ameria ng'amanyi nti NRM wadde Ameria card agenda otuuka wali nga babadde atambula nabo ab'Ameria balinnya tegundi ndala ya mutuluza n'asamba picha olw'obusungu atambula agende we yafuna accident yafuna akabenje era nemuwummuza so kakati family yaffe ya byabufuzi n'atulekawo ensi n'ennyogoga kuno ennyogoga tewali buzibu nze nali Florence Nanfuma Ssenfuma era mu ddya lyange eryasooka ye yali empanga ey'enkoko kubanga yeyangaba eribaza bagaye ku linnya lye baali bayita muzeeyi bagambyeko ku bogas ye yali bogas era nga bamu bamuyita bogas kubanga buli oyogeranga ekigaga muli bogas tegeera yali musajja mukyakaze nnyo ng'ate mwogezi nnyo ate nga musajja w'abantu okiwulira taata wange kale ne kibeera bweki yali musajja atawunyikamu kubanga ku myaka egyo okusaŋŋaana omusajja owa diguli nga kizibu Kaye atugambye yakolanga ku posita ng'ayogera ku masimu g'ensi z'ebweru era nga bwe tugendayo mu ofiisi y'empigi twakayimirira wano tetunnamufunamu kigambo nga buli alina essimu ojjaawo ku posita kukuba ssimu oba ku receiving kuye ez'ebweru era yatambuliranga obote ku lusegere nga ye mutafutawe
teyali wakuwunyikamu Musajja. yali w'amaanyi. Kale bamutta akyali mwana muto yandizadde abaana bebongera ku Dani nayongera ku baddamba nayongera ku ffeffenna ekika ne kizimba ebambi olimbe birimu kwanda kibi nnyo era bwe mutunulako mpulira ennaku kubanga mwannyinaze yafa nempulira neŋŋamba kale naye ati bwe ndaba Wisdom okuzaala kujaagaana lulyo lwaffe lwa byabufuzi. Omulungi atulaba tuli nga bwe twakugambye nti tuli ne Wisdom Kaye. Tukyaliddeko Wisdom Kaye gye bamuzaala empambire era nga good news is nti fortunately abadde ava eri bwati gye twasokedde okutuuka wano n'agwa ku ssengaawe era nga ssenga atunaleetingiramukko obulamu bwe bwali n'entambula bwe batambudde okutuuka wano olunaku olwaleero. Ssenga twagala ffe kusiibula twolekere tuddeyo era abeere nammwe era n'omwana wange mutambule naye bulungi mwagala nga mulamu azaale abaana amiina enyamu ne bannange gye bali tujja kugendayo olulala Lwankejje nene eri gguluggulu otegedde erinnya liri luti Lwankejje lufumita enkulu n'ento okitegedde terusosola nagamba ejjajja wange we yasanyukanga ng'asembeza buli muntu nagamba omusajja luti Lwankejje asembeza buli muntu tasosola kati ffe baluti Lwankejje famire omugigi guno gonna tweddira mamba okibulira tuli bantu baganda amiina oba Wisdom bano balimba nti oli munyolo simanyi bampita munyolo baabo bagambe azalibwa ndugwawo era nange wendagamba munnimire okay kubanga tusukkawo ssenga katukute ssenga tutadde ebiseera ebirungi omukama katonda akukuume. Yes. Wisdom. Just briefly one dakika bbiri. Laneke yakuyiyemu ekyuma. Genda. Laneke yakuyiyemu ekyuma. Ekyuma kino. Omanyi nagambye nti Katonda ajja tuwa omukisa ne bwe kiba kyetaagisa. Okumanya Katonda mwetegefu mmalirivu tuwa omukisa. Ne bwe kyetaagisa kugoba muntu mu nnyumba ye. Faagituwe ajja kikola. Kakati ekyakonvating oba yalemala yemanyi omanyi maama zine motoka oba ekyakonvating oba ekyavaako tujja kubeera wano ng'eringa wishi tekyabikkula oba tekyabikkula yemanyi simanyi esooka oba akantu oba akabikkula k'otamanyi nedda si kubanga sikamanyi bw'eba etemereza bweto simanyi tennakola bikoze bita tennakola kikatugirinde eneebikkuka oba banyodde buki kinagitwalira bbanga kyokwebikula yemanyi kakati Wisdom njala tutunulire point lwaki abantu balowooza nti Laneke bw'agaba taweerako kaadi bamuli omanyi buli muntu either mukopi wa mwavu bali abagagga bali kwogerwako kakati Laneke ye muntu akyasinze okuyamba abantu ba gospel okimanyi nti baali tebamanyi nti waliyo obukulembeze bw'abayimbi ba gospel babiri yasooka okuba Isaac Ruchi atwayo Isaac Ruchi talina kyeyali takola na meeting neji kukulembeze bwe kati omwana Laneke najja nga muto alina ssente ze kati naddira ojjukira kiri bayira we Chester agambye batulaba inze lwaki nalekerawo okuyimba ennyo bagoba music wange ku radio z'abalokole lwakintu eki nti nze ntwala abayimbi ba gospel mu biduula ne bagoba wange n'owababiri naye owababiri yakomawo engeri ndooza ye gy'alina mwoyo mulungi kane ngamba waye kansigaze bya Bulaaya kati Laneke agaba ebyaddala tiyakagaba enoyoka emmotoka naye ate kati yagamba Wisdom wembala byonkoledde kino ne kino ne kino that is nothing oli mubuuza tukoze bingi fe kubanga kati wawulira otya nga Levickson ate agiziza yateggwe neekuddira anti kakati ekisooka nze nayagala okuggyawo oba bakiyita batya
ate no sali mu programu z'ebyo Zelevikson yankubira nangamba papa ngenda kwata emmotoka ngenda kwata emmotoka eno ntyo njivuge njitwale wala neke konze la neka alina wa polisi ku gate bajja kukuba yenyini mukubi wa bikonde owa polisi wabata kutte ajja kukuba nanga nkoze ntya nemugakubira kwa Prince kati wakubira Prince nguna mugamba oyaga kuza emmotoka nti gwesibe ku wisdom yabagizayo naye nga wagamba musajja ajja kukuba kati yankubira nga ndi mu town nti njikime nemuga andi busy funo omula nanga ndadda gikime bita kangendo gikima nensanga bannamawulire nengenda njimuddiza musajja nasanga kushana fichaji nanga wisdom wait a minute nangamba wisdom nkulabye ngo job kwa yankwata ka video najja njivuga speed nga ndine water oyo wawuma n'olabika bulungi mu motoka eyo nebwe nkutuna bwenti wisdom byokoze nebyokoledde abalala you deserve that car njikuwadde kwegamba waliwo omuntu okuwa ekintu nali sinnabakirowooza mbu ngenda kugula convertible simanya bitya nawulira nga omwana ankoze bulungi era gundi yali nga wisdom omanyidde nofukamira benze eno babanga bakuwadde ploti ekkololo kati nze mpalwa buwaluzi ate n'atakoma ku ekyo n'anteerako amafuta okumala omwezi mulamba ng'ayiwa amafuta natyana butinga mukubira naye nga wasanga amafuta gakuwedde kukwata genda ogula amafuta kati olw'ebijjogerako nga kaadi ebipalati ebitambulisa obirina yagimpa newe anti kati abasajja tebagisikira mu gavumenti yaffe kati oli ajja agambe nti yiye nze njagala njivuge njiteeka awo ng'ekaddi n'endala nga we twateeka awo endala kati simanyi weefa yemanyi weefa ng'ebeera okay tetugenda kubanga tusukkawo njagala kubanga nebaza abantu bentambudde nabo Idris Lukwago Daniel Mugoya Tone Senabulya mwebale nnyo mwebale ddala IBRAH Mukasage manya gange era nga nkugamba nti kulwa Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekawo Kamuli Road nga kwotadde ne Sankago Shipping Company mbagaliza akadde akalungi mubeere bulungi tukwatagane omulundi oguddako njagala okusiibula ku family yatu Lwankejje ku bataata abatuleze senga wanagambye muganda waabwe yagula wano simanyi mujjeyo kumeka bataata baffe tebatunzeeko ku byabugagga by'abaganda baabwe tubisanzeewo osegedde kati kubanga ku protein wano mu katown weri eri very expensive nete kati taata wano fena tujja ne tutuukira wano because bitatwagala kino bijjukiza buli atunda oyingira mu kalumu akatundanga akabye mu mulimu ebinaabireeyo nti yingira have a good life and something nebaza family yawe Lwankejje tata Semajwali batata bonna babbulu obwedda benjogerako ekyokubiri nebaza abayimbi abanyambyeko mu lugendo lwange I would have been nothing beno ni kibuuka yasinga okunyingi yasoko tujjano nga tuli mu church n'atulaga eyo ebintu ne tuva mu church okujja okuyimbira eyo mulakwa mwakamulaba kati abantu nga bugembe wakuwa that pass abakuyambye mu bantu nze mbebaza okunzikiriza na buli mugagga yenna ansembeza nze hamu yankutte bwati nangata ne basajja mivule oyo goyogedde lwaki tulanyalye ekyamivule kale omanya abaganda omuvule gwe muganda wange muti gw'amaanyi nangatta ne bajjo nangamba wisdom naye nambaga sijja kulema boogerako kale wadde sijja bavuma nenja boogera Extradigest mugoba nsonga salute Hamis Chigundu ne muganda we Yasin mwebale nnyo mwebalire ddala kulaba nga mukulakulanya ensi naye n'abebulaaya abatuwa ku ssente in one way or the other njala kutumira abantu mwenna abagoberera omukutu guno thank you so much in one way or the other mwebale nnyo mwebale ddala era nga mpunzika njala kwebaza timu yange of course Idris Lukwago Daniel Mugoya ne mukulu Tone Senabulya njala kwebaza abasozo Property Consultants UG abateekamu ssente abasangibwa ekirekawo Kamuli Road meters 15 zokanga bagulibwa ka office ne restaurant era nga namba yabwe yesimu eri mu kuyita waawo mpola the neighbors Sankago Shipping Company abasangibwa ku Arua Park Kizimbe 14 Plaza GF07 office number era nga nabe namba yabwe yesimu eri mu kuyita waawo mpola IBRAH Mukasage emanya Bobaka Bulindo mumanyi yasooka okungulira ticket entwala mu Europe wow Honorable Bakabulindo yali minister owa sports mujjukira kakati atandita Serwaji wa trade union yeye andeta mu bukulembeze
bannanga abantu abatuyambe mu lugendo luno bangi wotandika obbogera kati bakabulinde oyo ali muzeyi wange. Thank you so much. IBRAH Mukasage manya gange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbagaliza olunaku olulungi, mbagaliza akadde akalungi. Byonna byowulidde mu program eno olunaku olwaleero tebibadde bigambo byaffe oba abaddukanya omukutu guno oba abagukulembera wabula bibadde bigambo bya mwami ono gwe tukyazizza buvunaanyizibwa bwe okuowuninga ebyo byonna ebyogeddwa. Mubeere bulungi, mweraba.